every good man is loving. Ate ekyo kya bwa Katonda. Katonda yawa okwagala n'akuwa abasajja be balina okwagala okwaddala. Kakati omusajja omulala omulungi abeera jealous. Yes. Abeera jealous eri mukazi we. Oyo musajja abeera mulungi. Kakati abakazi tulina oba kajanja oba ki. Nzo annemeseza okubeera n'emikwano gyange. Nabadde suppose kubeera ne AC. Tubadde suppose kugenda eno. Simanyi tugenda mu gym. Nakuba akasimu. Hani oliriddawa. Oli ne baani. Biki. Kakati omukazi n'atandika okuyenga nnemerako. Bagamba atawubira nsikoye. Abakazi abalungi bagumiikiriza. Bagumiikiriza. And they are always submissive. Bagonvu. Oyo omukazi bw'omulaba nga alina characteristics ezo. She's good. Mugonvu, mugumiikiriza. Naye obugonvu bwe n'obugumiikiriza ate tebitegeeza nti musiru. Wabula alina amaanyi mu ye. Nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda. Manya nedoboozi na bulime Esther olwakadde sigenda kulandaganya naye mbabuuza ku mwenawe musinza okubanga mutwala. Thank you so much. Programu eno ewagiddwa Abacabs Nation. Ebintu by'emmotoka byonna ebya transportation tubimala. Oyagala kukima ku airport, oyagala genda ku airport, oyagala genda mu bbaala, toyagala kuvuga nti ogenda mu bbaala otamiira. Kati oyagala kuvuga. So wetu oyagala muntu oli awo oyagala genda Kaseeso omalayo ennaku 3 tukomyewo biki wetu oli Cabs Nation. Wenkubirako bukubizi ku 07154237 ndi mindset change ate ne mukyala Jennifer. Omusomesa. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulamu okusoma twakuzeemu. Twakuzeemu. Kati mwe abatannazaala, abatalina baana be mutwala ku ssomero muli awo muligita. Ffe tubonaabona. Naye tetubonaabona kati tusiga nsigo. Time will come namwe musige eyammwe. Abasajja tebakyatuwa ssente bagaba bazzayo baana b'okusomero. Mwafuna balina baana. Anti abaana balina basingle fathers. Basingle fathers. Si bafumbo naye balina abaana. Okay. Abammwe abatanna abalina okufuna abava mu mmwe bajja ddi? Anti bo bajja kongereza kwabo. Bangwe bongerezaako. Muyambako bannammwe bagatteko. Bano bafune babaaba baabwe. Bafune babaaba baabwe bambi. Kikuwulikika kitya nga ggwe ozadde omuggulanda? Owuwo n'owuwe. Nti si bubi. Tolaba. Nga ggwe ozadde omuggulanda owuwo n'owuwe. Nga ffe abasoose nga mmwe musoose. Ekyasoboka. Abalala ne babiyingiramu naye nga ggwe osoose. Naye era tebikyasoboka kyogedde kituufu. Duli akantu kenneerabira okugamba ate nga kaali kakulu nnyo. Olaba emyaka gino buli we gigenderera ennyo kimanye tojja kufunayo mwereere. Either mukyala we yafa oba omukyala yanoba oba batabukamu awo n'agenda ebweru. Omanyika kati abantu banobera bweru. Abakozeemu. Ugenda omulali London ali US lwakuba ka Trump agenda ate kubakomeyawo mu bubi. Bakomewo tukole konti. Kakati bwe bakomawo ogenda okulaba omuntu eyali anobye ng'agamba mponye ekkazi lino mponye essajja. Tugenda mwaliriza biti. Ng'akomyewo kakati. Awe wali challenge. Anti kati ffe twakitegeera. Gy'okoma okulwawo omanya. Nina kuyingira wa Ssemwandu. Ono mukazi we yagenda oba aluddewo nnyo naye alina emitawaana gye egimulwisizza. Kati ebyo nabyo binoonyereza. So waliyo Ssemwandu yenna antwale omulala. Lwaki oyagala Ssemwandu? Nze ekintu kye nazuula ku bantu bannannyini bantu bano newankubadde omukyala oyo yafa relationship eyo esigala. Jjukira yafa naye nga yaleka abaana. Kati gwe ne bw'ojjanga mu butuufu amalaalo gali wali omukazi oyo takyadda era abaana bano bayinza obutakwagala era basisters b'omukazi oli eyafa era tebajja kwagala newankubadde sister waabwe yafa takyadda.
awo we nebuuliza ne ngamba ekintu kino kizibu nnyo kasita mu connectinga bwe muti ate ne muzaala ku baana ebintu we bibaawo ebyokwegattulula waliwo emisanvu mingi nnyo nti ono ne bwaddamu okuwasa n'ono n'addamu okufumbirwa era waliwo ebitatambula bulungi olwa bondi eri yes kwegala kikwewuunyisa n'ogamba omuntu yafa takyadda naye era bano nga tebakwagala newankubadde sisita waabwe yafa abaana bano tebakwagala newankubadde nnyaabwe takyadda mbadde maye nfumbirwa musajja sifumbiddwa kikaaki sifumbiddwa baana be omanyi nze ninamu obuzibu simanyi oba nze nina kikyamu saba katonda ekintu eki kituufu oba ofumbiddwa musajja but will this man ever understand nti mukyala wange yafumbirwa nze si kikasi baana kati omanyi nti waliwo abasajja abeegatta n'abaana bano oba n'ekika n'obeera ng'oli isolated bwoti naye omusajja akubeererawo n'avaayo n'agamba kanyimirire ku ludda lwa mukyala wange kiba kibe oyo aba wanjawulo ojja busobola nno buganye ojja busobola ate lwampaka bwe kiba kyetaaga kubukusibako tujja bukusibako tojja kutwemoolerako wano essomero mutuuseewa essomero abaana tuligestariga n'abazadde abajja nga bwe batyo abakaaba nabo bakaaba abeegayirira naye abazadde bakusobera wabeerayo oli akugamba kakati omanyi madamu ojja kungumiikirizaako nasoose kuzzaayo abeegindi n'abeegindi omanyi eri abeegindi bo tebakkiriza bitundu kakati bo bakuwa bank slip nga nnamba kati nasoose kukola kwabo kati gwe ngumiikirizaamuko wakati eyo mu ttaamu nkukoleko ne weebuuza ze wawadde balize zigenda okukola ewange ye lwaki tewamusitulidde n'omutwalira ddala eri mu bali gy'oyagala okusasula ebijjudde gamba abantu bayiga okurespectinga emirimu gy'abannaabwe naye akubeera nze siri musomesa abadde addayo n'omwana we ate oba onoobaweza ddi ebyo tobiŋŋambanga onoobaweza ddi munnaaye jangu oluleeta omwana okaabe ennaku ogende totanga kuŋŋamba nti nsoose kusasulira abawoli kitegeeza senga nange nteekawo full bank statement ndeyanga ajja gisasula naye nti waliwo ebitandikira ng'engalo zino bwe zitenkanankana kati naawe basakasiiso bagamba kanteeketeeke eyo nzijjayo naawe okola bwat nze tunatuukira okuzaala abaana basome nga bali mu millions of money kubanga ndaba okusoma kwa bbeeyi abammwe bajja kusasula bukadde 10 ate sente zikka zirinnya bulinnya yo obatandikako ddi kubanga waliwo kyogambamu nti kakati mpulira waakiri sinaba kuwulira onoowulira ddi omwana anaaba ati ono shiba ate kati gweoyagala kukola bya shiba tuleke naawe nkunyonnyola yebadde ku myaka 34 35 kati agenda zaalayo bumeka ate omutamala bannaye tulabeera bantu bazadde mwana omu kale gomanye leero weeruma oginyumiza nze ow'abataano oginyumiza nze ow'abataano ate nze nali njagala na 8 yabazaala 3 nze ndi wakatya era naye yakekkereza kati ate gweyagala kutoolako 2 ozaaleyo kamu ng'akati k'ekibiriiti nze katonda buli wembeera wano mwenna mbagamba katuuke nga koonoona ne mu sowaani kubanga bagamba maama akana kange akati k'ekibiriiti tebakagambako katonda senga akinkolera nampa 3 omulundi gumu ebyate byangu nnyo kati mmwe abalina ku ssente abaana kati bateekamu bateeke aba ssente naye kakati bali abaffe ab'obuwa musaba Saala ya kitaffe ali mu ggulu nga mugamba Mukama tuyise mu kiro muno n'emirembe era n'ekyekiro okiwulira ekyekiro kino Mukama kye tugenda okulya anti obyawula ekyekiro n'ekyeggulu ekyeggulo kiba kiwedde kati ng'osabira ekyekiro kino Mukama kye tugenda okulya okiwa omukisa era kituwoomere era kitusanyuse ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati fe abafumba ab'empeta bamalayika bajja ne bawujja baba bawujja okitegeera bagamba abatali bampeta tebabawujja bagenda ovumansi
Bwabatali bampeta. Bujinga so yagamba nti mute baba uje nefa abempeta. Nempeta yewagiteeka. Afe yafe bagamba ebeera ku mutima. Nze dini jensoma. Eyaffe ebeera wano ku mutima. Kubanga kakati tulina abantu bangi betulabanga empeta eno kweri ku ngalo ate nga akukwana. Kati waliyo n'abafumbo betulabira ddala ng'ona agirina n'ona agirina. Nolowooza nti ono ye mukyala we. Naye ng'ona agirina mukyala wa mwami mulala. N'ono omusajja agirina mwami wa mukyala mulala. Kata ffe tuzambaddeko wano nesigamba tuli. Kakati omugaso gwazo ki? Tewali. Kakati nze yange kanjiteeke. Emwe yiwana endala yiwana. Eyange kanjiteeke ku mutima. Awo nga bamalayika batuujja ng'ekyekiro kigenda mu maaso. Gendolanga Mukama atuweereddaawo omwana ku bwereere. Nange nsabayo abaana bana. Nga si wa kugula buwanana. Njagalayo abaana bana. Omulundi gumu. Abo olina obbateekamu ssente. Ekyo nkiveemu kubanga. Abo olina obbateekamu ssente. Bwe olaba omwana olw'eggulire nalabye omwana ye ku myaka 12. Naye Katonda abikola. Omwana tagenda kumalayo. Omwana yali wa myaka 12. Oye omwana yali wa yazaala abaana bana. Esolo ngenda gikuweereza. Oyo ali fatayiru nnyo. Bibye kati ngomanyi iki nti nange ndi fatayi. Senga ntikyagwadda. Singa wali fatayiru. Kwoyo okura gwonywedde. Esi toli mukwano gwange. Nonywa okura ekigaji. Nonywa ekigaji. Sorry. Nga tosobola na kumbuulirako. Otimanyi ewaka ninayo bucket. Yekitiko. Chikula kigejja. Kigenda kumala kituliko omulundi gumu nayo gwokanya kunywa. Nembuuza gyokoma okukinywa mu lubuto tekigejja. Simanyi naye ze kyemmanyi. Tosigala kyekimu. Ku kitiko. Eno zekirina engeri gyekimpomeramu. Kimpomeramu nganzo. Bwe kimala okuwomera wano. Kitungununa kabanga kenge kaganda. Nekiwomesa ne. Bye simanyi naye ze nywa bunywi. Nenge ekitiko nze manyi okukikola. Abantu nabo bakibaguza nenze ekitiko waka ate nga kiina. Olumu nkiwana buyi. Mpa ku kitiko nange nkiyiwe. Ngenda kireeta. Kimpe nange nkiyiwe. Era kono kireeta. Nkiyiwe. Okiyiwe? Kimpe nange nkiyiwe. Anti ogambye oyiwa kiyiwe. Anti nze waliwo omanyi wekirwawo ennyo. Kituuka ekiseera ne kibeera nga ate kisukka nnyo kisala n'okusala ng'okinywa. Omanyi nga onabeera n'omubisi ne gugenda nga ani yakulagirira ekitiko? Ekitiko? Nalaba abantu nga bakinywa. Naawe n'onywa. Kati naye akabaketi kange kagenda kakula. Asajja tubakoledde ebintu. Naye senga nali fatayiro senga nza ndibana nga wana. Wandizadde obwana buli mwaka nga gy'oli mulago bagenda kumuggalawo enkya. Wandibadde mu kuzaala. Naye toli. Naye abantu mbeera mbagamba. Kibulamu. Siri fatayiro. Singa wali wandibadde wabuzaalazaala dda. Abasajja balungi gye bali. Abasajja balungi. Are they good men? Yes. Fugera kutunia good men and bad women. Banne Katonda nga yakugemulidde omusajja omulungi oyise engalo mu maaso bw'oti n'ogamba alhamdulillah. Allah muongere baraka, Allah muwe obulamu, Allah mugaggawaze. Those good men are there. Abasajja abalungi gye bali. Naye nze mu nsi muno era Katonda ono simanyi. Teriyo kintu kinnuma nga kulaba musajja mulungi wali. Nga mu butuufu yeye. Naye ng'alina ekifongoloosi ky'omukazi wali ekitasobola kutegeera n'eddakiika n'egi nti Allah yangemulira nampa omuntu. The reverse is true. N'olaba omukazi omuyitirivu omulungi sigamba eno beauty ey'okungulu gye mumanyi bakaalala. Omulungi. Nga mulungi okuva mu mutima gwe n'ebweru ebikolwa byonna banengolaba omukazi omulungi naye ng'alina emmangala y'omusajja wali etaliimu wadde akategeera nti Allah yangemulira nampa omukazi. Okitegeera ekintu ekyo. Ate kyewuunyisa these good people will never meet. Kizibu. Tekitera kusangika nti omukazi omulungi ennyo ono asinkanye n'omusajja omulungi ennyo. Ekifongoloosi kifuna omulungi. Ene mangala nayo kale n'ogamba singa bano be baasisinkana. Naye mune batugamba Katonda kwagala.
asisinkanye ono omubi n'omulungi asobole omukyusa asobole okukyusa naye kati ate omubi ye bwankyusa nefuuka mubi nga ye kakati awo nawo waliwo akakunizo naye nga abasajja abalungi gye bali abasajja abalungi gye bali baliwa kubanga tife obuzibu bwe tulina oba gye tutambulira yewakyamu nga temubalaba anti kakati mmwe mwagala nnyo ebyenfuna ebyamangu you think mbwe abasajja abalungi be bagagga abalina emmotoka ez'ebbeeyi abalina agazimbe era nolaba abaana abawala bonna nga bagwirana n'amanya nti yoyo omusajja omulungi alina obutitimbe bw'essente. Who tells you nti obufumbo buyimiridde ku misingi gya ssente zino zijja ne zigenda but marriage will stay. Era abantu bateeka obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente mu mbaga ne bagamba embaga yamazeewo akawumbi naye nga yeerabidde nti zino zibadde ssente obufumbo bugenda kubeera bwa lubeerera. Gawuni eno n'agisamba oba yaguze bukadde bumeka ogenda gisamba olunaku olwo ekyo kiggwe naye obufumbo tuba tutandise butandike ate nga bugenda kubeerawo olubeerera naye bwe buba nga bugenda kubeerawo olubeerera noono omuntu n'omulayirira nti ndireka abasajja abalala bonna ndireka abakazi abalala bonna esi nenjagala gwe wekka underline the word gwe wekka. Omanyi abantu bakuba ebirayiro out of excitement nga tafuddeyo kumanya ekirayiro kino kitegeeza ki. Osooka n'ogamba mpita eggulu n'ensi okubeerawo ng'abajulirwa. Eggulu kitegeeza Katonda omuyise, bamalayika bandi, everybody omuyise, balese emirimu gyabwe okuva mu ggulu, bayesu bonna bazze. Mpisa eggulu gattako n'ensi, ffe twazze ku mikolo ab'ensi tutudde okubeerawo ng'abajulirwa nga nkutwala ggwe esi nagundi okuba mukazi wange omugatte yekka. Underline the word yekka. Okiwulira? Underline it and put it in bold letters. Kakati awo n'agamba ndireka abakazi abalala bonna nenjagala gwe wekka. Kati olwo n'atandika okulanya mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bulamu, mu bwavu ne mu bugagga, n'akuwa obulamu bwange bwonna, ebintu byange byonna bigenda kubeera bibyo, and so on and so forth. Nekiggwa ebyo maze obbirayira ne bateeka kulya emikono ku kitabo ekitukuvu. Ono agenda okubagatta oba reverend father oba whoever oba pastor n'ateeka kuno emikono gyammwe gyombi olwo agigasse. Okwo kwe kugatta bino ebyempeta mwabigunjaawo by'abazungu n'ateeka kuli kati asabira kino kye mulayidde mwembi. Kyova olaba obufumbo obusinga awo we butandikira okufiira. Okubya endagaano eno yise eggulu n'ensi okubaawo ng'abajulirwa n'oyogera ebintu bino byonna naye nga mu butuufu ensonga ekukozesezza embaga eno oyagala visa kugenda mu America. Ensonga ekukozesezza embaga njagala kusamba ku gawuni emyaka gimpitako, njagala kuswaza bantu bakukyalo, njagala kubalumya. Naye nga mu butuufu omukwano guli teguliimu, toyina kigendererwa kya mazima. Ebiyimirizaawo obufumbo misingi mirala nnyo ejawukana ku bubina, ku maaso, simanyi ku langi, ku nsimbi, tebiriimu ebyo byonna. Twalinga tusoma ng'olaba abaana abayimba, nali nnyo mu Adventist schools, abaana nga bayimba, olowulira omulenzi alina bezi, banaye bwana obuwala bwonna bwonna ne bugwa, banaye that guy can sing, banaye guy bwonna ne bumugwira bumwagale because alina besi. Besi tekola bufumbo. Kana akawala simanyi kalina akawato, simanyi ebiseera bane kalina accent, banaye the girl could speak English ku parade wali swi. Ebyo tebikola bufumbo. Mpulira. Kakati most people ebyo bye batunuulira ne balowooza nti bwe banalaba ebyo zine emmotoka ebizimbe si byebyo. Waliwo emisingi emirala emikulu
kwe tusobola okutunuulira ne tutegeera nti this is a good man, this is a good woman. Seebyo era ebintu bino otandika okubiraba. For example, omusingi omukulu ennyo ogutandikirwako. For a man, every good man is loving. Ate ekyo kyabwa Katonda. Katonda yawa okwagala n'akuwa abasajja. Abasajja be balina okwagala okwaddala. Genuinely mu mitima gyabwe ne mu bulamu bwabwe. Men are supposed to be loving. Remember, love is a verb. Okwagala kiba kikolwa. Kati a man who is loving, ddala asobola okuleka mukazi we okukeera mu bunyonyi saawa 11 saawa 10 omukazi ono sorry nakola ki nakeera mu bunyonyi nagenda nalinnya ebimotoka ebyomubuulo agende mu butale bw'omubuulo astrugglinge anonya sente simanyi akola biki simanyi omukazi akola atya nakomawo ku kimotoka ekyo oluusi bafunye akabenje mukazi watu yazina olubuto yalina okusimula ewaka yalina okufumba emmere yalina okuginoonya yalina okusasula ennyumba asasule school fees akole buli kintu kyonna. Is that man loving? Omusajja oyo alina okwagala. Then that is not a good man. Kibulamu. Omusajja abeera n'okwagala, abeera sympathetic. Asaasira omukazi ono. Ne bw'aba nga okyali bubeezi girlfriend, akusaasira akulumirirwa. He's like, babe, oliwa? Olinye boda? Naawe. Kakati bw'onoofuna akabenje nedda tofaayo kanfube kansalawo n'amagezi. Oba bw'aba talina nazikunona, wake n'akuweereza akasente, oba wubbe kutwala, oba like asaasira. Anakuweereza ubba pakadi. Mpa kyakulabirako. Ndeeta byakulabirako. Omusajja ono alumirirwa ye muntu era alina okusaasira. Asobola okulaba mukazi we oba girlfriend we nti alina obuzibu bw'ayitamu nga butuufu waliwo obuzibu oba mu famire yaabwe oba biki, and he gives a hand. N'ayambako. Naye waliyo omusajja nga ne ssente azirina olabira ddala azirina mu butuufu akamoome weekali. Okanda kwekaabya maama wange kati ali ku kitanda ate mulago baatugjeeyo kati ate batusiibudde ate kaakati tugenze Jinja ate Jinja obulwadde bubuze ate baamuzudde mu kansa kati sorry katukusabire you know tukoze tutya. Ne bw'oba tonnamugamba nti tukoze tutya oyogera ebyo byonna ng'onoonya buyambi. Olaba nga anaabaako kyayamba. Is that man really loving? Tugamba sente mu butuufu ziyinza okubaawo teziri. Naye that man ali loving. Waakiri agenda kwewola. Because tayagala girlfriend wono oba mukyala we. Kulumwa kutuuka ku sseeryo. Okiraba. Akimanya tabakyala banafu bambi ajja kufuna abalala. Agenda kutendewalirwa. Zimuwaawa amangu. Weebale nnyo. Kakati akyusa ebirowoozo. Omusajja ono alina okulumirirwa kuno kwonna afaayo paka ku end. Era ne Bayibuli ebeera ekibajjukiza buli kaseera nti abasajja mwagalenga bakyala bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. You go to that level. Kristo bwe yayagala ekkanisa yagifiirira. Yagifiirira kati okwagala omukazi wo kugenda ku that level nti oba kyetaaga kumufiirira mufiirire yiwawo omubiri yiwawo omubiri for this woman. That is love. Omukazi buli wonookola ebyo n'omwagala nnyo n'omulaga nti omwagala nnyo n'okola ebintu bingi fe omukwano gwaffe gukula bukuzi. Omukwano gwe gugenda kukula gy'oli. Ogenda okulaba ng'akwagadde ng'anywedde. Weebale nnyo. Tosooka kumwagala. Ffe tuba tulina bye tunoonya oba bye tugoba. Alina akamotoka ajja kunvugangako. But not really nti wali omwagala. Naye ate ye aba yali akwagala. Kati ogenda okulaba bambi nga continuing okulaga ebikolwa ebyo. Ogenda okulaba ng'omwagadde ate gwe bw'omwagala. Omwagala nnyo n'oyitawo kubanga ye yasooka okikulaga.
bino ebintu bwe bityo bifaanana bikwataganira ddala n'ebintu bya Katonda. Kati a man is supposed to be loving. Ekyo temuyina we mukijjawo era bw'oba toyina kwagala mu ggwe you are not a good man. Mu basajja abalungi wejjeemu. Tetutunuulira eno beauty simanyi abasajja kati mbunaawe oyina face nnungi busimanyi oli handsome. Ebyo tebabirya. Bajja muwasa. Oya abakazi abasobola bawasa. Mpozi ng'abakazi era banaakuwasa. Naye era bakuwasa suubirayo empiizo n'ebirala ebigenderako n'obutakuwa kitiibwa. Yes. Because omusajja yenna ebyo bye bimu ku bimufuula omusajja. Kakati omusajja omulala omulungi abeera jealous. Yes. Abeera jealous eri mukazi we. Oyo musajja abeera mulungi. Kakati abakazi tulina oba kajanja oba ki. Nze annemeseza okubeera n'emikwano gyange. Nabadde suppose kubeera ne AC. Tubadde suppose kugenda eno. Simanyi tugenda mu gym. Naakuba akasimu. Hani, oliriddawa. Ndi mu gym. Oli ne baani. Biki. Kakati omukazi n'atandika okuyenga nnemerako. Bagamba atawubira nsikoye. Omusajja ono abeera akuwubira kubanga akwagala. Remember men bo balina obwakatonda mu bo. Katonda yabatonda nga balina that godliness in them. Balinga Katonda ne Katonda wa bujja. Qualities zonna Katonda zalina. A man is supposed to have those qualities. God is love. God is jealousy. Kana wali jealousy? Yes. A loving man is supposed to be jealousy. Kakati omusajja gwe bw'olaba nga takufaako wawulirako abasajja babeera ne ba girlfriends oba mukazi we nawulirako alina mukazi we mukazi wa mwinamu n'abaana naye ng'amugamba kakati omanyi sweetheart tugende eri ku street gw'okole nabalabako abo okitegeera n'akomawo nga sente azireese n'azikuwa naye neebuuza omutwe gw'omukazi ono oba gukola bulungi. Ddala omusajja ono gw'obeera naye owulira ddala nti musajja mutuufu oba mutujju. Musajja kyasobola okuwaayo olaba omusajja oba wali wamwagalako oba nga wamufumbirwako ne mwawukana nkulaga ne bw'awasa asigala akuwubira. Kituufu. Ne bw'awasa asigala ayagala obeeraawo. Eggolu lye nga liri awo ng'alirabako naye kaawulira nti you moved on. Bibaluma. Ayagala abeere nti territory ye ayina engeri bw'agigaadinga akukuumira newankubadde for him moved on ye tayagala gwe moving on. Oyina kubeera awo. Those are men. Rabanze moving on nga tukyalina mu dating stage. Nga wamuvize dda on. Yes. Tolina galwawo. Kati I have a friend yangambye ayina gayiwe gwe yali ayagala eyo. Gainga amkwana ndowooza like 3 months ago. N'ave giving her in. Bulungi nnyo. Kati nga gaya amweleza message ndowooza olagamba aweleza gayi message like nagayi n'amala ennaku 4 nga tazijuzeemu. You know. Kati naye nga kwali online. Kati gayi namugamba saka nnyo kunkubira simu. Just mbeerayo nga nsitise ndi muntu aseekani n'ebintu bingi nnyo ku mutwe. Ani gayi? Namugaya mukwana bisinde. Tewali kantu awo. Weba relationship ya myezi 3 nga omuntu communication ye enfu kutuuka ku eyo level. He doesn't love you. Waliwo ekirala something is wrong. Kakati nete kuva ku ntandikwa wabeerayo abantu nga ye kakati omusajja kubadde one bw'ayagalanga omukazi nga ye yalina kyamunoonyaako oba status oba biki relationship ebeera nfu nga nkyanoonyako omusajja. Ffe tulina bye tunoonya ku basajja eventually omukwano gwaffe ne gukula but men naturally are supposed to be loving. Tebalina na nsonga ziri awo. Can someone be too busy? Oyo takwagala. Tamwagala. Takwagala. Nze njagala nkubule esika nkubuulire. Ekintu bulijjo kye bawa obudde kitegeeza ekintu ekyo kye kirina omuwendo. Ekintu kyonna ky'otasobola. Ekintu kyonna ky'otasobola kuwa budde kitegeeza tekirina muwendo to you. Kati olaba omuntu afaanana bw'atyo. Sina budde omanyi mbeera bizi oba biki. Kati ng'oyagala okutegeera gw'ayagala yaani oba kyayagala kye kiriwa. Ayinza n'okuba yakamala okukubuulira ebiboozi ebyo biki mbeera bizi what have you.
funa omuntu omulala amukubira akasimu ogamba otegedde ekigudde ku mukazi wo otegedde ekigudde ku mukazi wo olabe oyo gwayagala abawedde oyo gwayagala ne kakati wogamba otegedde ekigudde ku esi abadde ki kale tujja abadde ki kale tujja kulaba era wadde bamugambye we batyo n'olaba nga tafuddeyo kuba simu n'olaba nga tafuddeyo kola follow up nothing ne bwe weeweereza obumeseji bannange ndi mulwadde bannange nfa bannange njugumira ne wayita ennaku endala 3 ogenda okulaba nga ajjukidde wanga mpozi oli mulwadde are you okay girls wake up he's not there move on si byaliko move on toli wa muwendo gyali ebyomuwendo gyali osirika abasajja bazibu osirika ogambula nga azze noga naye nategeera anti ekitambulo kitise nze nakugamba ettambo lyabwe bwe litikka nti kati njagala esi oyo gwayagala bwe liba terinnatikka nti gwe gwayagala tagenda kubeerako kyobalaba naye nga wali wabaawo omukyalo oli gwalina ku nniya wano ku mutima tine bwana bakyala simanyi yabawa pulaani eri strategic yetunda bintu byabwe nga yefaanagana kati babeera ku lulayini lumu bonna bwe bati paka eri kati nga kuliko obuzindaalo sookisi 10 simanyi ebutwa bw'emmese biki ebikubiyenje kyamawa munyeera simanyi biki akantu ne kayogera okuva ku makya paka bakaita mukalakaasa kati oli omusajja nga aliwali buga munyeera ebikunkukunyi biyenje munyeera those men okuba munakafana nti bwaddeeka ensenne bwe zidda omusajja otasobola kuloota ebikune munyeera n'enkukunyi kubanga oyitawo buyisi mulundi gumu bwoti obuzindaalo ne bukutabula ogenda okutuula mu mmotoka ng'owulira ebintu byogera mu matuugo mbu enkukunyi ebikumunyeera ebiyenje emmese kakati oyo n'omusaasira nti gwayiseewo buyisi olaba ebintu bino bikwogerera mu matu ne mu bwongo kati omuntu abibaddemu olunaku lwonna nga that's how he earns a living buli lunaku alina okuwulira munyeera enkukunyi ebiku emmese ebiyenje kyama wano kakati omusajja ono aleeta akasente ke mu bulumi obwenkanidde awo n'okalya kati mulimu abazikuula ne bagenda naye ekyo kyatutonderwa tulina okubba si kubba pase naye omusajja ono bw'abeera nga akuwadde gwaluluddeko oluliwa bamuyita shumi g'okutte gobba naye okubba tekiba kirungi kubanga kakati ebintu bino abantu abamu basaasira omulala asimye ettooyi omulala akoze biki balala end of that day ekintu kyokoze ana abasajja benzi nnyo in return nawe kati omukazi adde eri n'amukolimira noga sente zo kazife ate olulimi lwaffe lutonzi kati wamukolimira bwetu sente zawe azijja n'azimpa nezitwala omukazi oli ekintu kye kiba kikoze eki kiba kiyiseemu akyanjagazaaki ebyo bye bakola bwe bityo kati ate ono weeka nga ye tamulabirira wabula agenze eri ewa saidi kiiki yamuwadde ono akaaba ng'abikolimiramu nga zitambula bwe zityo naye abaami bano ekirala musajja omulungi omulaba abeera protective akuteerawo akuprotectinga mu mbeera yonna omusajja ono newankubadde ettambo lye nga litisse tasobola kgenda wa saidi chiik n'akwogerako bubi oba n'ayogera ku mukazi we era kakati mwe abawala njagala kubalabula abafuna abasajja bano abafumbo bw'owuliranga omusajja ayogera obubi ku mukazi we n'amulima empindi ku mabega na buli kimu na buli kimu manya naawe enkya kyagenda okukola waliwo omusumba omu afaanana bw'atyo kati ono yali ajubireetinga oli bamuvuma kaakola ebyo nga byakoze oli naawe ate waba yayawukana kababe nga bayawukana ekintu ky'omukazi gwe wabeerako naye oluusi n'omuzaalamu newoba tewamuzaalamu omwana the fact that nti walaba obwereere bwe kola bwoti
Sirika, you never know. Aba abantu tebakyawa enkyasobola okuddayo bwati kati ogenda kutandikira ngo omuntu omaze okumwanika bwati kati oli ogamba oli ne bwaba ayagala okuddayo wagundiwe oli omusumba akyasobola okuddayo ng'omaze okumwanika n'omuswaza n'okola biki byonna tebaswaza mukazi kabe mukazi toswaza musajja oyo ozadde abaana bana atogamba tawera simanyi talina wantuusa simanyi talina kyankolako ku baana bana bonna wabazaala olabawa. Marriage is not for the weak. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo ono omusajja akuprotectinga tasobola kuwaayo tayanika buziina bwammwe ate abeerawo n'akulwanirira ekiseera kyonna ne kati mulimu abasajja boolaba buli kimu mukazi alina okukikola simanyi biki nzisibisobola mese nejja n'abuuka mami leeta olweyo omusajja mami's boy ayinza okulinnya ku ntebe waggulu ng'emmesezze oba ekiyenje kati omukazi gw'ojjayo emiggo olwanagane n'emmese mami's boy ng'ali ali mu ntebe waggulu atiribira bwati ayagala nakufuka mu mpale mami kakati abaana bo nga bakulaba kati ebyo otandika obbiraba naddala wano nga mudeetinga omanyirawo nti kakati wano ndi ku kifu kakati wali omuntu omulala nga agezaako kuwolereza mu mbeera zonna newankubadde ng'oli mu bukyamu naye ng'akuteerawo n'akuwolereza mudde eno n'agamba naye esi kino tewabadde mutuufu ekikuyombyayombyanga ku mizigo kakati nonswaza bagenda eri ku erosi buli kaseera banteeke mu kakiiko naye ng'abadde wali mu kakiiko n'agamba nze omukyalo wange mumuwaayiriza takisobola kikola ekyo era njagala tuve wano bulungi nnyo ebyo ebintu biggwe omusajja ayinza okukubira empimba mu bantu bo okiraba then that is not a good man kituufu akimanya era akiwulira nti wakoze ensobi naye wano mu bantu tasobola kukikola alina okubikkirira kubanga oli mukyala we ate oli maama w'abaana be kati bwe muddeeka oba kkubira eyo n'akudiscipliningira eyo it is okay naye nga wano mu bantu ataddewo feesi endala that is okay that is a good man kati wano wakuba omukola otya oli bantu nejja nakuwawo oluyaawo kati ate nga muddayo ng'ogamba nti ate kyuka eno nekyokudde eri abantu bwemutuuka eri mukyuka ngamba wano azze wano oli bantu mikwano gyo abantu bonna bagamba nga walina omusajja omulungi n'akooca good men don't fight women anti womufuna abo boolaba tebaakuzibwa omusajja ataakuzibwa ekintu kye kiri kye bamuzaala nakyo kiba tekyakula kati that's why he fights back ate abo abasajja abalwana akuba omukazi banafu era omumanyirangawo nti ono munafu bino ebyokukola simanyi obunyama mbu ogenda kuba omukazi ebikonde nti ffe tulina amaanyi gaffe kati omusajja bw'olaba ng'atadde oluyi ku mukazi oba ekikonde because okukuba omukazi obeera ng'alwana n'omwana oba ng'alwana n'omwana women are led by emotions ogenda kuba omukazi oluyi lumu mu bantu asirike akutereke waliwo omukyala gwe mmanyi omusajja amujogajoga nga bw'atyo ng'amukuba n'amutereka obusungu ne bujjula abakyala sibatuma kukola kino naye abasajja njagala mumanyi nti women are led by emotions mubajoga ne mubakola ebintu byonna ne mulowooza nti tebategeera naye akutereka ng'obusungu bujjula bubimba bwe buti kasita ayabika asobola okukola ekintu kyonna ekiri destructive to your life n'akumalirawo ddala ono kye yakola yatereka obusungu bwe bwonna omusajja amujoga n'agamba naye bannange kikikyo mukolere ki ate yali anywamu kati lumu akomawo atamidde bulungi ligudde eri lyasamye n'amutunuulira bw'ati yali ateze emmese n'agamba wali ninawo akatwa k'emmese lwaki sikatabula kano akamu akasamye n'okwasama muyiweyo n'agamba agenda kukola ekyo n'akatabula aba agenda naye wano tajja kufa bulungi kankole ekirala ate era wanafa wajagamba namusse kye yakola kwali kumutega amasannyalaze gamuta
tegamutta ne gakuba oli n'alaajana omukazi ng'afulumye wali ebweru aseka namu kakati ebintu teyafa naye omukazi yabala oluvannyuma n'akonfesinga n'akonfesinga ekintu kye kubanga gamukuba ne gamukuba tharale well naye si kyekintu ekirungi ky'oyinza okukola naye tugezaako okugamba abasajja nti good men don't fight women kati omukazi ono ne bwe yawaga nkubako kati ono omukazi agenda kukola ki walk away genda olabe ku mupiira genda mu bakyalibo munyumyemu ekiboozi okomewo ng'okakkanya nga naye akakkanya kubanga agenda kuleetera obuzibu. And whenever you beat a woman bakulaba nga oli munafu waffe tulina ekintu kye tumanyi ku basajja abo ekitukakkanya nga you don't have to beat me nkubise ekyo ensi abasajja ab'amaanyi abalina okwagala era abategeevu takuwa sente bamanyi enkuba anti enkuba bamanyi enkuba eza abantu mulayini kakati nga teetaaga kukuba bikonde tagenda kukuba mpi wulira nno gw'osaaga n'okusaaga nga yazize gw'ozira ye yazira tasobola kuzira ng'azira atya tasobola kuzira naye kakati afunayo omuntu mulala tazira era naawe wennyini weetereza n'odda mu layini zino ensonga bazaagala nnyo nja kubuulira oluvannyuma katuveewo wano tetunnakwata ku bakazi tetunnakwata ku bakazi kale abakazi abalungi bagumiikiriza bagumiikiriza and they are always submissive bagonvu oyo omukazi bw'omulaba ng'alina characteristics ezo she's good mugonvu mugumiikiriza naye obugonvu bwe n'obugumiikiriza ate tebitegeeza nti musiru wabula alina amaanyi mu ye obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kakati n'okola ebintu byo n'okola ki eventually they are men who reform kati n'olaba nga obugumiikiriza bw'omukyalo ono n'obugonvu bwe bumufudde omuwanguzi era n'abinyumyako olusi tubeereyo ku silver jubilee golden jubilee ne banyumya gyenvudde waabwe nammwe bakazi banene mugamba naye mbutuufu mu nsi muno waliyo abakazi abafumbi nze awo nali situbukawo ekyo nze nali sobola kigumiikiriza kakati such women eventually bamala ne bafuuka bawanguzi mwe bakoleriki kakati mwe bakoleriki musaana bamerankole abagezi be bayinza okubafukamiza ne muddamu akategeera kati omukyalo afaanana bw'ati abeera mulungi ali submissive omukyala oyo asaasira ensawo ya bba newankubadde muli mu courtship omukyala oba omuwala gw'odatinga kasita omulaba ng'asaasira ensawo yo omukyala oyo mulungi naye waliyo abatasaasira olina akantu katono nnyo ndowooza owulira ndi mwana wa nnyoko kakati musajja wattu yakatandika okukola yezimba bwezimbi twanze njagala kulya muserena nze obundi sibusulamu obuzibu buli bino ebintu by'omukwano zikinabirabyeko engalo zo tezikola ki tezenkana buli muntu akwane mu layini ye buli muntu akwane mu layini ye alikwane kyasobola tosobola kubeera ng'eno musajja wattu nokwana omukazi ali eri agenda kusaba okimanyi wali abakazi nga babbeeyi wali abakazi babbi nga si babbeeyi nnyo nawe abakazi nga si babbeeyi waliyo abakazi nga mu klasi ye wabbeeyi naye nga this woman alina okutegeerako ng'era lwaki akukkiriza alina elementi endala gy'akulabyemu abo ku 10 kuliko bameka batono ku 10 kuliko bameka batono balinga basatu basatu
Kacyangazaga buli muntu agende ku level. Obuzibu tulina n'abaana abavubuka bano. Sigamba nti tujerega. Abantu bano oli amusanga ali ku level eki eri asaza omuwala olunsi semwandu yafa namulekera ebintu alina mwaka senje namulekera emmotoka namulekera amayumba g'abapangisa kati oyagala kumutwalira mu layini ye gyalowooza nti ekitasobola ki ekitasoboka so buli muntu nzakwana walabanga waliwo omwana gw'okwana ng'olwera tojja musobola ayagala abawala gye bali obamanyi ng'enviri enjala bakola za mitwalo kati naffe buli enjala zigendera ku lugoye batujjako emitwalo 4-5 emitwalo ena gigenda ku njala enjala just 4-5 naye nga tulina abawala ng'omusanga wali nga bamukolako enjala za mitwalo 2 mu egyo emitwalo 25 kati nga nze sinnatuuka kweyo level enjala nga za mitwalo 25 kati mbuuza enjala ez'emitwalo 2 sooka embuuze nga ffala enjala ez'emitwalo 25 tugenda okumalako omwaka omwo mulimu poloti kati omuntu alina waliwo abatakozesa bwongo bwabwe naye omwana watuukira ku level olunsi nga ayeekolera ng'asobola okuprovidinga enjala za mitwalo 45 abamu tebeekolera naye waliwo ababa providingira kati ow'enjala 25 asula mu apartment ye Najjera yakamu kitundu kati oyo wanakusaba onaamusobola apartment yakamu kitundu ayagala amafuta agagenda mu mmotoka onaamusobola enjala zokka zimpangudde onaamusobola eza 25 olinaga enjala za mitwalo 4 abana balina kati enjala bwe zibanga za mitwalo 4 balina wiigi ziri miliyoni 2 miliyoni 3 nze sambala wiigi anyways esookera ddala sigamba nti ya sente nyingi nalibadde at least naye yakamunga nagitereka nze njagala wulira nabadde nga njiinayo naye nze sibitegeereza enviiri sagala nnyo weave nze nyaga nnyo braids nga nze eweave ezo naye nga abawala abazambala bannyumira era sibalinaako baswiti mulabika buki nange bannyumira balabika bulungi wiigi miliyoni 3 ogende wuwa enjala za mitwalo 4 alina mu wiigi ze nga 8 oba 10 naye nga buli wiigi miliyoni 2 mu kitundu enjala ze ate nno katola baffe tugamba mitwalo 5 naye gwate gunawera mwezi sizijjaako naye ng'oli mitwalo 25 after 2 weeks ng'azijjako naye munaye waliwo ebintu byempulira kati gwe nojja n'omukwana n'akusanoga abakazi baki kumbi tomusobola kwegamba olina okwebalira naye ese omanyi waliwo entuuka nebaza Katonda okunzaala mu myaka gyange gino emyaka gyammwe waliyo omusajja asobola okuprovidinga ebintu ebyo muwala kati nze ebyo ne babimpa kati omukyala nga ajja mwa hi honey hi daddy hi darling enjala zakoze ekinanga okay wait darling kamukitunda nga kakwa gye bali ng'era zitwala mu njala ate watuke era zimusaba nga zanjala kubanga era ajja mubuuza bebi nga wangambye ogenda kukola njala nga tezisiziraba yennyini nga omwami we yazimubuuza ayagala njala ayagala omwami we nga so kati olaba bebaana kati kankubuuli tulwakwa tubeera eno so mbuulira ebintu by'emyaka gyammwe olwakwa kati tubeera eno Brian twagenda mu mezonwa saatira okuyingirayo nga ndaba abaana abaliyo bannanze sibalabanga nga bavudde ku planet nga banze banzije Masaka gye nzivudde wawa omusajja yali mukwano gwaffe yayagala atufaale kubanga njawo tugende mu mezonwa kirabu nga sibitegeera nentuukayo nentunuulira abaana bawala nga sibatuukako wadde koota walalabyako ku mwala nogaba naawe nokkiriza kati be bawala bennalabye naawe nokkiriza abawala nga babibakolera apartment zizeeyo abaana bawala bebasibamu notandika okwebuuza nti bano bannaffe bo babanaaza lweza ki mwe babanaaza bbuza naffe tulina kye twagala bannange kyanga tuwoomera abakyamu muwomera bakyamu abakyamu bo wakakasiza otya nti nabo mubawoomera ate agamba owooma agane banaye wooma nenkya nadda ate omuntu atowoomera osobola okudda enkya bwakweyongeza enfunda nga 10 ng'omanya ndi wakabi akugamba owooma ogamba awuuza okakola akwayo bambye zasobola oba okitegeera ng'asiimye okitegeera olaba afaayo mme watamutwale tutedde kati mutandika nnyo okuwoomera abatuufu obuzibu bwenina miss Jennifer nze kye nalaba bantu bano nti olaba abasajja nti bagamba nsooka omukazi mutwale 5 abasajja bajjayo bagamba abawala okimanyi naawe
naje namusimba Range Rover. Abasajja abagabi gye bali kyekyo kyedda kugambye. Kati ng'omusajja okuwa akakadde k'enjala. Kakalina mbuzibu. Omusajja atudde bali ku URA enkulu y'abasajja bakola ssente. Yeeyingiza biliyoni. Kati okujjako miliyoni 5 aziwa omukazi. Kati ate njagala nkubuulire era oyo asangibwa mugabi. Waliyo era afuna biliyoni. Ate kati nkugambye oli agenda okujjukira batugamba nti abasajja we bejjako ssente. Tezibaluma. Kati emiliyoni 5 ezo ume capital. Anonya sente meka. Anze njagala ya 2. Kati wakwetana. Era abatankoze bulungi. Njagala miliyoni 2. Njagala miliyoni 2. Omulundi ogwo emitwalo 2. Emitwalo 2. Njagala miliyoni 2. Waliyo omuntu aliyo ng'asaba Katonda. Omulundi gumu. Ng'asaba Katonda. Amwe capital wa miliyoni 5. Nga pulani ze sokola ko kino kola kino. Capital wa miliyoni 5 oyo mungi. Waliyo ayina pulani ye nga ya mitwalo 7. Kakati ezo zolabanga omuwala omusajja agenda kubeera wali amugambe hi daddy. I need money. How much baby? Azimo. Tutu. Nga kasimu kazze ka message nga kazze. Baby thank you. Nenga tatadeko zijjako. Sire ku sente meka zaweereza ku bukadde obutaano. Ntite kuli zijja. Wala gye bali. Kati awo no sirika kyobala nti nkugambye wali bansonyiwe bayinza kitwala obubi. Naye olaba Miss Jennifer ku level kwetuli. Sokoleke. Gayi ng'aweereza miliyoni 5. Nakuba nti totaddeko zijjako. Babi bagamba. Ate abakuwadde. Nga tataddeko zijjako ye. Nze manya ngwana zijjako sikubaze azidamu nazikola reverse. Kankubuulire. Gayi te yakinkola. Tokitegedde. Nze sente bazipeza nyangu zijjako zitamu amount direct. Nyiga. Naye no zaali mmeka. Akwasebe n'oteebaza. Oteebaza nga zijjako. Sokoleke. Okwebaza kuyina kubeera mu ddakiika mmeka. Baby nyaga n'ozaako mutwalo kuyina kubirawo. N'ofukamira. Wootakubirawo. N'okuba amavi ku ttaka. Wootakubirawo. Ng'azirivasinga. Bannange nalaba message nga sente bazirivasinze. Yali bbaawo. Naye omanyi nga mmaze okukola bajeti. Yali bbaawo. Byebyo emyaka gye mubeeramu egyo egy'okubatigomya. Kati wakola atya bajeti wagikola otya? Ono musuubiza n'ono brother mbagambye kati gwe genda ofune ekyo gwe kutegeka kino mmwe mugule ennyama mukole kino ekyogo nga nkyali mu myaka gyammwe gye batigomya ne banange womala emyaka egyo n'omala ne wabaayo omwana wa Katonda agamba Jennifer nkulonze mu bangi mwana wattu kakkana gummula omwebaza nenange ne weeyisaako n'engalo maaso nga bannaye nawo n'emyaka egitigomya ejaffe tebantigomizako naye nze bagala kuntigomya wano kubanga mbadde ebintu ebyo sibiriiko nnyo ate kati gw'abadde tabiriiko oli bubi nnyo kubanga toyinaamu wadde ka experience n'aka gwe tebagenda nakutigomya bagenda kutulugunya omusajja abasajja si musajja so omusi 2 si 10 olaba bakyatigomya bannyammwe naye ate mmwe bakimbuyege mama ngali aŋŋamba emyaka gye balimu egyo okimanyi n'osanga ne mama wange nze tuli ba Luganda nkuze bubi ndowooza nkuze bubi eva ku kyacu naye aba kyacu KFC eyo olya KFC ne kakooko osinywayo bukooko bubiri naye kati ogira ki mu jimu wabula abajimu bano ogenda kubagamba wenva wano ogenda kubagamba bantwale wenva wano kati nga katumaze okukola nange nkolemu tugenda mu sauna kati bino ebintu wano ku Satellite Hotel bibaawo balina wali A&B wali nze nabagadde abaseta natuuka wano nendaba ebintu nengamba bana wali A&B wali wano ka sauna wali ka steam bath wali ka hotel wa njagala kali aka gym so Uganda wetuuse nga twekolamu omulimu naye nga abasajja bo tubadde abasajja naye kaliko kanyumidde kaliwa bemukola ki bakyamu betuwomera bo bakyamu abasajja tuwomera bakyamu ate ntujulire mubeereyo omusajja omunywera okra n'omunywera biki
N'omnywere ekitiko. Nze sina byennywa. Kankubuulire tuve mu bintu ebyo. Nze sina byennywa. Kankubuulire kitiko. Tulina Brian Nations mukwano gwange wali. Ka follow me akoko. Asoka nakuwa? Nomwana osikayo ka lipstick. Okakuyanga. Nolinda. Okakuyanga. Naye kaakati ebyo byonna ng'obikolera noyongerezaako ekitiko. Era okyagamba mbu weetegeka. Ati nkubuulira ndimukotegera emyaka 5 okuva kati. Kati ozaayo wana. Waliyo omwana kandaliridde eyo ebbanga lyonna badde ngamba munange Jennifer ayagala musajja. Kati omwana yagenze munange nankubako ebirango bya Saalongo John mpozi yatufaako kitalo. Yabadde ki? Teyafunye omusajja wa myaka 72. Nga yafunye mukulu. Ne asobola akyalinamu endasi. Emyaka 72 ne bakuteeka ku Bangambo abatandika butandisi. 27. Ate mbadde manya abatandika butandisi. Owe72. Omubanga omusajja jako mukula n'amangi gamu okweyongera. 72 ono omuwala w'emyaka 27 adumira kuva ku kkono kudda ku ddyo ng'olemedde ku kkono alina kyasobola oyo. Ajje wange wakati otujja kwesobola nange siri undi wadi wa kkono yekka. Badumira va ku kkono dda ku ddyo olemedde ku kkono. Kakati 72 nga mukubamu empyawo 27. Nenze ndabamu omuntu omayiza abakadde ndaba bayikayika kati ndaba musikini bajja kunyigira natebe balina sente. Omusajja nga ali mu kutulukusa atuuyo bannanga. Kakati n'emboozi zaawukana. Kati oyo abeera anyumya byakusimba mmwanyi. Byakusumika. Kati oyo alina obuvunaanyizibwa biri ebyokwabya ennyimba ebyokusumika. Sente bweziri. Kati manyi kyagenda okukola solution yini. Mwe ku magezi mwe gabuwa. Toyigiriza mwana abandi kubba muntu. Mwe gabuwa. Batugamba obufumbo bubeerawo abawo ayambako. So tobiwuliranga yeye. Kati ona agenda tuyamba ku sente. Ona amuyambe ku ki? Sente agende mu gym. Anonye agenda mu. Kati eno ajja kumawaako oyi. Atambuze. Kakati omuwala bamukyusa no bamukyusa ne friend and set amuze enakumonga anabanabi kadakika 2 afune sente gemagezi atenze muntu nedda lwaki taganira ddala omulundi gumu n'agamba nti munnange jjajja mwami tosobola kukola kintu ekyo jjajja mwami ayinza okuba talina muntu amubesa jjajja mwami ensonga zino togenda kuzisobola jjajja mwami lwaki abeera tamugamba bw'ati gwomanyi ki nti gwe mukisa gwe ogwa jjajja mwami jjajja mwami omukyala aliwo yafa era yafa gwomanyi ki nti omuzimu gwakomeddewo mwoyo gwazuukiriddemu ono 27 gwamulinnya enzokwa si yeye twala eri nawe kati omwana waffe ono ndabira ddala nga yatusaze amagenda n'amadda tagenda kufuna ku ssanyu lya nsi eno amagezi gamuwe kubanga amagezi eno nzagamuwadde kati omwana twenkana afuneyo omuntu kati ate nga wali ali wa jjajja mwami agala namukuba mpeta bagende mu biri ebirayiro bye nnakugambye jjajja mwami naye yayagadde kati jukira agenda wali bakuma oluddewo ayina ki ayina motoka genda ajugumira bwa ayina motoka ki ayina motoka ayina kalina asikalina naye ennyumba ya buvunaanyizibwa ayina emmwanyi ayina wajja sente ebyo bingi olusuku omwana oyo mwagadde yongera omu amagezi talina 72 tabulayo emyaka mingi kufa abulayo emyaka ng'etaano gy'emyaka gyammwe byebyo bye mulowooza atabulayo emyaka mingi kati omuntu oba ofuuyira kanwafe otwale ebyobugagga by'eddala ate tazze tanneebaseeko tayagala kumpasa ate wali mukulayira bagamba nti okufa kwe kuli twawukanya afudde ate oli yafa sina mukazi munange gwe nyingiridde kati gwe ng'otwala ki ng'otwala faamu ng'otwala ennyumba nga gawala obukaga mu mazzi gwe gw'omukisa kati olwo mu nnyumba muno ng'oteekamu omulenzi omuto ngenda nga mbivaako kati mba mumaze nafuna ennyumba nafuna ki ng'omwana omuzadde ddi naye ebibuuzo tebijja kukola wano jjajja mwami alina abaana abalala kati abo babo baava mu kyenda kyo afuneyo gweno solution eri eno afuneyo omuntu eno omuntu amufunyisa olubuto alusibe jjajja mwami
DNA teziriwo tuwadde gabuwa amagezi jjajja mwami agenda twala omwana mu DNA agatwale batagatwala agaleke ne mugambe abe mugezi nnyo kati abawala wabaza omujja miliyoni 3 buli mwezi akikole ezo empisa si nnungi abo abasajja bakolima abasajja abo bakolima mu ndaada okufa nomanyi kino emirembe gino nze ekintu kyenna discoveringa mwe abaana ab'emyaka gino temulinaamu ttondo ya laavu kati nze kankubuli emyaka gyaffe ffe abaana be bazaala eri emabega okwagala kwasigala mu ffe because ne process yennyini ey'okukwana omuntu bye yayitangamu n'awandiika akabaluwa anti sooka owulire bye bibatawaanya mmwe n'awandiika akabaluwa n'ateekako obumuli eno ebbali n'ateekamu ka perfume n'ateekamu envelope kati owulira okubonaabona okwo kwonna tewaliwo simu wabula ebbaluwa eno alina ogitwala mu posita egenda kutambulira wiikisi 2 etuuke ku mwana kati jjukira abamu abaali abakabibi bimu nga tusomera mu single schools kati ono ali eno nabisunsa oli omwana ali eri omulala omulenzi namiryango kakati we kanajjira katuuke eno akabaluwa ono akasome weeks ezo zona mutuuse mu holiday ayina okuswama kubayo obuyinja ku bat okubonaabona okwo kwonna okutegeera olusa aswamye wano aswama muwala oyo omuwala akyaganya twali tetuli bangu nga tosobola kukkiriza mangu nga tulina ensonyi mwe temuyinaamu nsonyi wadde naaka akwana leero kkiriza leero kati onkwana yammwe nyangu esimu siyano hi give on me si bwe mwegamba when where nga kiwedde how much that very day kyova olaba ebyammwe bya izekamu izego kakati ebyaffe byalwangawo naye prosesi y'okulwawo eyo okufuna omuwala ono ye yazimbanga okwagala okwaddala kati obwo obuyimba bw'abaserindiyoni obwo nga tubuwandiika mu bitabo bannanga akayimba ng'owulira ddala bituufu ffe bino ebintu nti sirya seebaka byali bya ddala ng'otulo tukubula sibulanko ku tulo lwa laavu omanye abo abavubuka abo nga naye yennyini emmere emulema okulya ebyaddala because of this girl ebyaddala ndowooza okiraba kakati omuvubuka ono agenda okusakisidinga okukwagala oluusi abeewammwe bamukutte bamusibye bakoze biki byonna naawe omuwala olwanirira boyfriend wo waakuwasiza indeed ng'olaba it is true love ate agenda okufuna era asanga olina mbeerera nga tebakutaganjulanga naye kakati mmwe mugenda okufumbirwa nga gundi owalukululana ono owa vitizi abantu bonna tagisangawo kakati nga waliwo emmotoka ezo zonna lukululana magulu 10 vitizi tamanyiyo tamanyi noddawo nobanga mwana muto naye kijjawo ekituufu nti lukululana nayo yalimu kati nze amanyi nti lukululana yalimu kati gwe omanya otya nti lukululana yalimu Brian Nachos alina ebijjawo omuntu n'atategera nti ne lukululana yayitawo wano booti n'obanga mwana muto naye omutima guno tegukyuse ate omutima guli munda mufu anti mufu muyaaye gutwala ono gutwala oli gutwala ono tegulina kwagala tegulina kulumirirwa tokekkereza ssente ya musajja golumirirwa kulumirirwa omwana naye tubefeya golumirirwa kulumirirwa Yesu komawo otwala ebyana bino kubanga bannange guno mulembe mufu nnyo ate emyaka gyammwe gyonna bwe batyo I interact with them naye tebalinaamu wadde sense sensi yaki kikyotegeeza erimu kyogala tutambuza ki sensi yaki sensi yaki nze kyova olaba sensi ya nadda kweno campaign eya boy child mbuuza where is the head
nzire ku mwana wange omulenzi kubanga gwe nsinga okusaasira. At the end of the day agenda okutwala abawala abafaanana bwe bati ab'ensangi zino. Bwera atyo bwe bafaananira ddala. Ate kati kankubuulire. Omanyi sente y'omusajja olyaga munyeera ebiku enkuku nazo n'ozirya nga tozisaasira. Omusajja oyo aba teyeepimidde. Awo wennyini waali. Ku binyeebwa anonyeyo oli ow'entula. Bajja kwetegeera ebizibu byabwe. Owa kabeji. Wali n'oli. Tewali nsonga lwaki ovaawo awo ate ogenda wali mu dduuka. Bagenda kukulyoka abe. Kati ow'ennyanya talina kugenda eno mu bino ebifo kufunayo abaana bawala ab'eno. Waliwo omusangayo gw'amanyi naye wakulumya totuwogganira. Ekirala tulina kati tuli ba Gen Z. Eddako awo eriki bro eno Gen Z eriko? Abaana abo bozadde baki? Gen ki? Aba Gen X webityo. Kati goza abaana abazzeeko kati abagenda amulambo guli oguddako. Byebyo muwala wange byabadde ngamba. Abo ate togenda batawaanya ate abagenda kuba bakambwe. Onyimanyi nti bali bakuba n'empi. Si babuuza nti bakubaani abazadde. Si bali babuuza nti naye mwatuzaala mutya. Mutubulire ebikolwa mwatuzaala mutya. Abo nze tebasobola kuba bange. Kati ffe tukugambye nti abaana kati ffe we tuba twayonoonese ate kati ffe abazadde. Beffe bosanga bagamba nti tokuba ku mwana wange. Kati ate ffe abo abaana ate kati ate bagenda kuba bakambwe. Naye nga mwebale kutulaba. Bannange. Ntidde. Kakati nsinga kweraliikirira nze baana bange abalenzi. Gwamanya. Mugenda kutulugunya abaana bange, abaana baffe bano ab'obulenzi kubanga ate kakati abawala bafuuse emisegule egitagambwako egitakonekanako. Naye n'abaana abalenzi beetereeze. Naffe twetereeze. Beetereeze okubeera nga muli mu position ey'okusigala nga muyimiridde ng'emitwe as heads. Otherwise buli w'otaabe mu position eyo nti osobola okwerwanako. You are not going to manage these girls. You want to manage us. Bana abawala ab'omulembe guno. Mwena okwetereeza mwe abasajja, mweteeke mu position nti tuli basajja abaddala, otherwise bana abawala. Maneya ne So, mie. Tetulinawo kantu. Singa yannyambye n'ayitawo. Twagala nnyo. Tubazadde nno, tubazadde abaana abatagambwako. Bakulu bannaffe ddala ddala. Anyway, twagala nnyo. Naye abazadde kambagambeyo akantu. Bagambeyo basomere n'ennamba. Mulekeraawo bazadde. Tumanyi mulina laavu nnyingi, abala muli excited mwakewasa, abala munywa ku mwenge n'ebiringa ebyo. Naye mulekeraawo okukola ebintu by'abantu abakulu mu maaso g'abaana. Olukomawo newala yenna abaddi ku mutwe oba laavu mubadde mutya ne mutandikira abaana balaba. Kakati ffe abasomesa abaana tulina ekizibu. Ese akaana olukutuuka ku ssomero nga kakugwa mu kifuba bekwi nga kabaka omumwa beswi nga kakubye eddakiisi. Kakunywegera. Tugabana. Omwana akaana nno kalenzi. Ogenda okulaba kakutuddeko. Akaana kakwata ebbeere. Akaana kakola ebintu ebitategera. Ogenda olaba emikono gy'akaana gigenda wala. Ogumye. Okyanoonyeza ddala kiki. Akaana ka myaka egi. Ogenda obuuza akaana. I'm just giving an example. Brian, what happened? What's wrong with you? Yes, I saw my dad. He was doing this to my mother. Ne kakwongera kiza endala kwi. Ojja kukima omwanawo. Tugenda kutandika okugoba abaana ba nasale. Tugenda bbawa mugende n'abaana bammwe. Naye abazadde be babeera n'ensobi. Omwana ono abeera muto. Tumalirize. Bino ebintu tabitegeera. Enamba y'essimu. Nooti 782 319 221 ne 0701 329 221. Butereevu obeera ne muzzukulu wa Kaira Nankabirwa Jennifer mutuwa abaana ku Flair Preschool wali e Najeera eggunjuliro ly'abaana.
erisinga okubeera eddungi. Waliwo batugamba nti no ambaloza oli antisu. Why? Twefaanana? Mwefaanana. Are you sure? Nedda. Nze ndi muzzukulu wa Kayira Nakabirwa Jennifer. Antisu naye akyali teyatambulamu? Yatambulamu. Oyo yatambulamu, ze sijja kugenda, siva wano. Kale. Sente za Brian ne badde